kanza afunye omukisa guno bangi ku bo naye nze ndabye kusoomoozebwa okwereere. Omanyi Mr. President, mu buli kyokola mubaamu okusoomoozebwa. Olaba n'akyala alina okusoomoozebwa, ayinza obutaanirizibwa ng'atuuse gy'alaga. Mukama wange n'agaba alina okusoomoozebwa, ayinza obutasiimibwa ekyo ky'agabye. Ngeri yemu n'atandika omukwano naye alina okusoomoozebwa, gw'ayagala ayinza obutamwagala. Mukama wange bangi balabanga nze afunye ekyamagero, omukisa ogutasangikasangika, kyokka Mukama wange nze ndabye kusoomoozebwa kwereere. Okusoomooza okwereese mu ngeri zino essatu bw'oba ompadde olukusa nze ŋŋenda okukubuulira. Ekisookera ddala kusoomooza okuzze ffe tusigale nga tuli bumu. Nina obuvunaanyizibwa obw'okusigaza ekibiina kyaffe Mukama wange nga kiri bumu, kubanga ebyaffe bwe bigamba National Unity Platform. Kyokka buli lwe waba okukugulana Mukama wange wajjawo ebyo ebinyenyanyenya obumu bwaffe. Kakati bwe mbanga nze omu ku abo ababadde mu lukontana, olukontana olutunyenyezza, kitegeeza nnyina okuba nga nkwata omumuli ogwo ogw'okulaba nga tusigala nga tuli bumu Mukama wange. Era nnyina essuubi nti tugenda kutambulira wamu tusobole okweŋŋanga abo abalabe baffe. Jjukira nti bwe tuba tetuyimiridde bumu tuba bangu ab'okwawuzaamu ssebo ate ne tulemererwa. Mukama wange nkulaba nga kusoomoozebwa olw'ensonga eno ey'okubiri. Mukama wange tiketi eno empeereddwa nga tiketi eva mu kibiina kinnaggwano. Olwaleero ekiriko kyawangula n'okuwangula ne bakimma obuwanguzi bwakyo. Nga byenjogera bituufu byewandiise nakubye Mukama wange nti kino kyekibiina ekikyasinze. Kaakano Mukama wange singa nfuuka nnamba lujega nempeebwa ekyokulwanyisa eky'amaanyi, ate olutabaalo nendugendamu nenkomawo nga nnyanga nga nderangalo njereere nga sireese buwanguzi. Kwe kusoomooza okwo kwendaba nteekwa okulwana okufa n'obutafu nga ndi wamu ne bannange nakibiina, nga ndi wamu n'obukulembeze bw'ekibiina tusobole okuwangula ssebo. Mukama wange kusoomooza kwennyini, kubanga ate era abantu beekwaffe mu Kawempe North ng'abamu bali wano baategeera obuweereza bwa Honorable Ssegirinya eyagenda okulunda embogo kaakano. Mukama wange bangi bazzenga bambuuza Nalukoola ekigere kyo kinaasobola okujjuza engatto za Honorable Ssegirinya nga yali musajja w'amaanyi. Mukama wange nkusaba onzikirize neewole ku bigambo bya kitaffe mu Katonda Archbishop Osemwogerere yagamba nti nno omukulembeze omulungi engatto ze tezisobola kuba nnene nnyo okusobola okuzijjuza. Era Mukama wange nange nkugamba nti nno sisobola kuba sirina bwangu busobola kujjuza ngatto za mukulembeze eyasooka, naye nze nteesa bwe nti Mukama wange nzikirizibwe nyambale kapeya kange ak'obugatto obutonotono akantuuka ke naayambala ne kanywera Mukama wange. Olwo tulyoke tutambule wamu n'abantu ba Kawempe North, tutambule n'abantu ba National Unity Platform, tutambule ne bannayuganda nga tuli wamu ng'engatto tezinsagala. Nange Mukama wange nina ebitendo eby'amaanyi, nange nina ebitone Mukama wange bwe naabigatta ku bitone ebyabo abakulembera National Unity Platform nentunuulira awo Honorable Ssegirinya we yakoma nga kwentadde okwebuuza ku bantu ba Kawempe North constituency. Mukama wange tujja kukola ebyobwannaggwano. Mukama wange President nzikiriza kaakano nziremu okwebaza bannange munda mu kibiina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga tusobodde okukolesa ensi eno nti tusobola okufuna enjawukana
naye ate era ne tukkaanya wakati mu butakkaanya bwaffe oluvannyuma ne tuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga tutembeetebwa abakulembeze baffe mbatusaba tusigale bwe tutyo tusobole okutambula n'ekibiina kyaffe olwo tusobole okuba nga tununula abantu b'eggwanga lyaffe tusobole okununula abantu b'ensi yaffe Uganda tugijje mu nvuba tugijje mu bukulembeze obwenkanu nga nfuga Jeno Museveni munnamagye musajja wa lugono ajjudde effuga bbi ate nga tayagaliza nkulaakulana ya nsi yaffe kyova olaba atufutubaddeko singa tetutambulire wamu tujja kulemererwa okumweŋŋanga n'omusuula eri mukama wange pulezidenti nzikiriza era njogereko eri bannakibiina ekya National Unity Platform bassebo ne bannyabo abalungi temulowooza nti nze okwagala kwange eri ekibiina kusobola okugookako wadde n'akatono tutambulire wamu nze nga munnamateeka mbagamba nti akyataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo tukyali ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform Elias Lwimbazi Nalukoola Council aweereddwa omukisa okukwatira ekibiina kino bendera mu kulonda okujjuza ekifo ekyo ennaku zomwe zigenda kuba 13 omwezi ogujja era nga okwogera kukyagenda mu maaso n'omukulembeze w'ekibiina kino asuubirwa okulabika nti ayogera tukyali ennyo okutuusaako byonna ebigenda mu maaso mujja kuzuula nti ndi wa ddala mukama wange pulezidenti maze emyaka kaakano egisoba mu 10 nga nyimirira wamu n'abo abanyigirizibwa nga nkaayanira obwenkanya nga nyimirira n'abantu abo abayaayanira obwenkanya ng'era tulafuuba n'okulaba nti tuleeta enfuga ennungi n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe sigenda kusirika era njagala okusuubiza Mr. President nti abantu ba Kawempe North Constituency bafunye omusajja eŋŋwaŋŋuli atagooka atagenda kusirika mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nange Mr. President nkwebaza okuba ng'ompadde omukisa guno n'ompuliriza wadde nga njogedde ebigambo bingi Mr. President era nkusaba onsonyiwe n'abali wano mwenna ensobi ze nkoze nga njogera bannange munsonyiwe Mr. President nkusaba onzikirize enkoleyo ekintu ekirala kimu ondeke envunnamekaawo neebaze olw'okuba nga mumpadde obuvunaanyizibwa buno Kanso Nalukoola avunnamye wansi mu ngeri y'okwebazaamu ngo amusobozeseza okufuna kaadi ekibiina ekya National Unity Platform amaliriza okuba nti avunnama oluvunnama olwebaza Mungu banne babadde n'omulesi bali mu gwa mu kafuba wano ebintu nga ebitambudde kakati Secretary General w'ekibiina ekya NUP wuno yakumye okuleka nti ayogera tukyagenda mu maaso n'okutuusako byonna ebigenda mu maaso wali ku kitebe ky'ekibiina ekya National Unity Platform omukulembeze w'ekibiina naye asuubiddwa okuba nti agenda kujja ayogere mu maaso ko awo era nga tugamba nti tovaawo tukyagenda mu maaso n'ebirala bingi omukugu Lukungu Nuhunzi olwaleero bw'entu bwenda bisenenga ne programu eddako bagenda kutandikirawo wennyini tuli ku kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform wabula katono nnyo obubaka bwo buno tukomawo Central Property